Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Lizaako omulabi waffe mulungi omukutu ogwa Farm Business Uganda ku YouTube. Mwebale kubanga mutugoberera. Omwaka 2024 twagwise omwaka teri kubongoota. Bwe bakubba ne bakufera ne bakuyaya kitegeeza nti babafeze nga bakusanze mubwa oba nkiyite ntya nga bakuwuddisa. N'olw'ensonga eyo teri kwebaka teri kubongoota, tulina okubanga tugusa omwaka guno gubenga nagwo gutwongerayo. Omukulu gwa Farm Business twogera ku nsonga ez'okulima n'okulunda. Tusinkana abalimi baffe abali under Farm Business Uganda naga nti ennaku zino omwaka guno tujja kulagako ebyenjawulo wakase ti balimi bangi abasalawo kubanga tutambuliramu nabo mu mbeera efaanayo. Tubale bannange abatuwadde ku mirimu mutuweera ne ku mirimu bannange mutuwe emirimu, nsaba emirimu kubanga abatwesize bayinza obutajja mu commentinga naye bambi batuwadde emirimu. Mwebale abajja otwebuuzaako abatuwa emirimu mutuwadde contracts abantu abali ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga lyattu Uganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala tusizeeyo eri omulimi waffe ono era mukwano gwaffe nnyo atambulamu naffe. Buli mbagamba nti omulimi gw'osanga ku mukutu guno abanda Farm Business kitegeeza tuba tusuubira kubanga oferebwa, ng'oyaayibwa, ng'obbibwa nanti kino okukolebwa ebintu ebisinga ku ebyo. Tuli mu nnimiro ya butunda naye nkujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga link otegeeza abalimi abalala ti waliwo omukutu ogwa Farm Business Uganda. Ennimiro eno obutunda buubwo butuuse kati ku kitindiiro oba ku katimba oba ku gozi waggulu wano bwa wansi olaba nga bugenze buggwako. Kitegeeza nti ssente ezaakola ku nnimiro eno okuzimba ekitindiiro zaava ku butunda buno era nga olaba nti nno bakulaga nti bugenze buggwako mu mbeera efaanako bwe. Tusingizeeyo wa mukulu wa KIA abenga asotangaza ku nsonga ez'akatunda na ku nsonga y'okulima akatunda. Nkutegeeza nti tukuwa amagezi ku ekyo kyoyagala okulima oba n'okulunda, ne tukuyambako okutegekera okuteekera project oba muli bweru wa ggwanga temuli mu ggwanga lyattu Uganda muri Uganda musobola okubanga mutweyambisa olwono ne tuyonga tutambulira bwe mu subscribinga, likinga, share. Buli wo subscribinga video neeyongerayo kitegeeza abantu bangi bagenda okulaba bategee nti eriyo abantu abalungi abamazima abatali bafuusa oba bapulunyu. Mukulu wa KIA buuza ku mulabi waffe omulungi ali okulaba.
abalabi baffe aba Farm Business Uganda abagenze nga batugoberera ku YouTube tutuuse okubeebaza bonna abagenze nga batugoberera ne batambula naffe ebbanga erino okuva omwaka oguwedde n'emyaka emirala ebiri egiyiseeko emabega awo tubeebaza nnyo okubeera nga batambula naffe mukutu ogwo. Okay. Amanya ndi Wakiya Thomas nga ndi mulimi wa butunda era nga mbeera mu district ya Jinja Kamuli Road. Leero tuze n'obutunda obutunda buno kati era ennimiro eno nga bw'ogiraba bw'oti yasimbibwa mwezi gwa mukaaga omwaka oguwedde 2023. Kati okuva awo wonna nga tuli mu nnimiro eno tugirabira bulungi tukola bulungi nga mugiraba bwenyirira giri emyezi nga mukaaga okuva we twagisimbira okutuuka mu kaseera kano, naye nkutegeeza nti tugenza otuuka mu kaseera kano mu myezi gino mukaaga egyakayitawo nga twatandika dde okungula lwakuba ebadde etambula bulungi teyayimirira muko buli kyebadde esaba nga tugiwa, weesaba ebigimusa nga tugiwa, weesaba eddagala nga tugiwa, naye ebikondo nga mubiraba bwe bityo bwe biri. Okay. Weebale kulima. Obutunda buno obuli ku bugazi ki? Omuntu oyo ali eyo nze nnyinza oba nkitegeera naye ate ali eyo alabe kubanga ennimiro egenda ddala paka waggulu. Kati ennimiro eno waliwo enene gye twasiiba naye kano akatontono kano ke twasimba kali ku half acre. Half acre. Okay. Nabagamba nti ennimiro zaffe zonna tujja zibalambuuza nga tukyali eri emabega kati tuzze ndowooza tubalaga nti si eno yokka ennimiro tugaa nti okulima n'okulunda bizinensi egeeza tuba tukitegeeza. Kakati twagala omulimi ali eyo ategeere nti akatunda kano ke tulimu ko wakatandika otya okubanga katuuse wano we kali katandikibwa katya? Kati akatunda kano twasooka ne tuteekateeka ennimiro ne tugitereeza bulungi ne tugijjamu omuddo then ne tujja ne tusima ebinnya. Kati olaba ennimiro eno nga bweri kana akatunda ke twasimba tukayita UPF 14 akayunge kantu akagata wansi twateekawo yero waggulu ne tuteekawo UPF 12 akaloko paapo akali ordinary. Kati bwe twamala okusima ebinnya twapima gaapu ya futi wansi twasimawo futi emu mu bugazi futi 2 mu kinnya ekyo then okuva ku kikolo paka ku kikolo twateekawo futi ziri mukaaga zino zolaba awamu twateekawo 7 kuba saasima bwomu twali bangi netubeera nga tusima ebinnya. Kati nze napimanga futi mukaaga naye waliwo abaasima 7 kyova olaba okalaba bwe kati nga gaapu tezenkana. Kati bwe twamala osima ebinnya ebyo ne tuteekamu manyuwa twakozesa kalimbo w'enkoko gwe twateeka mu binnya wansi awo twagiranga buli kinnya nga tuteekamu ekitiyo kimu ekyeya kalimbwe. Bwe twamaliriza oteekamu kalimbwe ne tusaako ettaka ne tubeera nga tulevelinga bulungi ekinnya ekyo then ne wayitawo wiiki emu ne tuteekamu ekikolo ky'akatunda. Kati bwe twamala oteekamu ekikolo ky'akatunda wayitawo ebbanga lya weeks nga 2 kuba kaali kagate nga kakyali kakaveera ke bakozesa okugira ki okugata. Ne tujjako akakaveera bwe twamala okuggyako akaveera ne tubeera nga tuteekako obuti akatunda kano kagenda olandirako nga buno bw'obulaba obuti buno. Kati bwe twamala oteekako obwo obuti ne wayitawo emyezi emirala 2 ne tuteekamu ebikondo ne twasima ebinnya ne tuleeta emiti gyaffe ne tuteekamu nga bw'ogiraba bwe gityo. Kati ennimiro eno bw'ogiraba bweti yagendamo emiti nga 225 ku 3. Kuba buli kikolo kyolaba ebisinga buli kikolo waliwo omuti ogukiwanirira. Kuba kano ekiteesaawo omuti ogwo kano akatunda ekaba katandise okubala ne kabala bulungi waggulu eno kamaze okukwata bulungi waggulu eno kakwataganye bulungi kabeera kazitoowa. Kati watateekawo omuti kitegeeza nti no ekitindiro kigenda kukka. Kati ekyo twewala ne tuteeka buli wali ekikolo ne tuteekawo ki omuti. Kati bwe twamala oteekako omuti ne wayitawo omwezi gumu ne tusiba goozi waggulu. Kyova olaba akatunda kagenza otuuka waggulu nga buli kimu kirredde nga kasobola okutambula butambuzi ne kagenda we kaagala ogenda. Kale kyekyo ssebo. Kati n'ekirala tubadde tufuuyiranga akatunda buli wiiki nga tukafuuyira bulungi tetumisingamu yadde. Kyova olaba nga buli kimuli okuva kukoola paka kukoola waliwo akatunda. Kwe kubala okwo kwolaba omisingamu wiiki emu n'ogamba kanfuuyire luvannyuma lwa wiiki 2 oba naku 10 ogenda osanga nga kano kaba kateeseeko akatunda akawano ekimuli kiyinza okugwa kuba kiba tekifunye ddagala then ekyeno ne kikwata wofuuyidde ogenze ng'ofuuyira nga kikwata.
oyisaawo ennaku nga kiggwa. Okay. Kitegeeza omulimi ali yalina okukitegeera nti obulamu bwa katunda kano kukafuuyira olyoka ofuna ekimuli. Wandibadde togayaala. Tubadde ku leediyo ne tugamba abalimi nti eriyo abalimi abasinga nga mu biseera eby'omusana tebafuuyira nnyo. Bamanye ebirwadde bisinga tambula ku nkuba. Ekyo kituufu nti ebirwadde bitambula nnyo ku nkuba. Ennyaanya ziwala nnyo ku nkuba n'ebirime bya. Naye ate ekirime ekyatondebwa oba ekirina okubeerawo ku ddagala oba wandibadde tobuusa kubanga okifuuyira nti olw'okuba omusana gwase kandinde mu wiikisi 2 ziyitewo ng'ate nandi kibuli wiiki obadde olina okuba ng'okola ki ng'ofuuyira. Kati olaba kano bwe kali wano gino giri myezi 6 naye kati kanagenda otuusa emyezi kale okuweza omwaka nga wano wona kakwata nga buli omu waabuna kutunda kuba olaba nga kakano katandise okuba kakola ki nga yes kitegeeza omwaka kajja baka otuuka munene ate tujja kukomawo ng'olaba mabeere meereere. Yes. Kati abawuliza abalabi baffe aba YouTube abali ku farm business waliwo we twabategeeza nti obutunda buno myezi 6 oba otandise okungula. Kati obutunda bwe tukungula bwe tutandika okunogako buba butandise oleeta kala ya papo nga butandise ogula kala ya papo. Kati buno buli myezi 6 butandise okwengera. Kati buno bwamala okwengera buredo okubujjako obusinga babujjako dda obusinga obungi bwava era kuba olaba ebikolo ebisinga kati olaba ekikolo kino ebikolo ebisinga obungi byolaba wano n'ebino ebitaliiko obutunda buli kikolo kyaliko obutunda obusuuka 6 kikolo wansi kuba kati kino kiri wano twajjako obusinga obungi naye buno buliko bulinga 20 yale kitegeeza nti no obuwona obwali awo obwali ku bikolo kona bwali busuuka 6 waliwo ekikolo kyanabalako nga kirina obutunda 75 kimu obutunda eno wansi ku kikolo wansi 7 mu 5. Okay. Abantu abasinga mubaddemu njagala kino tukigire nga tunagenda ku paati ndala omuntu ono okubanga agobere okubanga butuuka wano eno birime eki byotaddemuko. Kati wano okusooka mwalimu nnyaanya naye kati ennyaanya zaavaamu twazijjamu nga zimaze okugwako ne tuba nga tusooka ne tukawumuzaamuko then ne tuleeta wano twali twakateekako NPK ne kaani mu mabbali wano olaba nga bwe twasimakako nkano twateekamu NPK ne kaani era omuntu asobola okuba nga akiraba kuba kati twamuteekako mu January ng'atandika. Kati saawa zino tubadde twagala teekamu green paper tubeere nga tuteekamu kuba buli woteekamu green paper wansi green paper eddagala lyakozesa n'obutunda lyebukozesa. Kati wobeera ng'ofuuyira eno waggulu eddagala likunkumuka ku ono green paper wana kufuuyira green paper omaze ofuuyira mulundi gumu waggulu nebeera nga likunkumuka wansi noba ng'omaze ofuuyira green paper. Omukutu gwaliko gwa Farm Business Uganda kitongole ekyabalimi n'abalunzi bye tukola obiraba ebimu nga bikutegeezebwa abakulu awo mu Kalango. N'olw'ensonga eyo nkutegeeza nti namba za WhatsApp yezo enamba ya WhatsApp yaddako eyo gye mulaba mu Kalango yaddako era osobola tunoonyaako ziri endala za kubako ezo singako era bannaffe abali e Uganda era nteroga abantu abali bwe lwegwanga nti oba olina omuntu ayagala connectinga naffe bango omwa namba za Uganda yabe nga tukubira okubizi ne watayita ku WhatsApp wane waffe Uganda tukozesa calls ez'amasimu eza minutes so si data nga tukozesa oba WhatsApp call. N'olw'ensonga eyo enamba yaddako ya WhatsApp neri ne wankwadde nga kweri eri wali ku gundi kweri kubanga eriyo abatufuna nga balaba video ziringa tebannaba bakulu bano kuteekayo Kalango. Enamba gyeri wali ku account gyeri eya 0755579707 gyeri ku WhatsApp naye ate neyo mu Kalango yatandika okuba okola. N'olw'ensonga eyo tulikomawo ne part 2 nga batusomesa akatunda omulimi waffe ganti Farm Business Uganda twegatteko ate kya mutuwe emirimu tubenga tusobola okubanga tambuliramu akatunda mulimu muzibu oba mwangu. Subscribinga, likinga, lindirira part 2 ogenda kubanga ogiraba ne mukulu wakia eno tuli mu half acre ey'akatunda nabagamba nti 224 teri kubongota tugenda baloza ku bintu bingi.
Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stages ebiba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.